gye buvuddeko ekitongole ekiwooza ky'emisolo ki URA kyakola ennongoosereza ku basuubuzi abatikka ebyamaguzi byabwe mu nkola ey'awamu emanyiddwa nga Groupage Cargo. Wano nannyini konteyina kimukakatako okuleeta abantu ab'enjawulo abalina ebintu mu konteyina buli musuubuzi yeesasulira omusolo gwe. URA yategeeza nga bwe waaliwo bannannyini konteyina abaali beepena emisolo gyonna ne bagibinika abo be beetikkidde ebintu. Kati abasuubuzi bavuddeyo ne bawakanya ennongoosereza ezikoleddwa. Bagamba nti babategeeza nga bwe wabaawo endagaano esooka okukolebwa eri abo abaagala okubaleetera ebintu byabwe okuva ebweru. Mu busuubuzi temulimu konteyina liida, mulimu bwegassi. Ate abantu abeegattira awamu baba bamaze kutegeeragana. Which means mwami Ssekitto bw'aba yatuleetedde ebintu ajja kumpa empapula eziraga nti nabijjewwe era twakkaanya okubeera nga abitugulira. Kakati awo tteeka ki URA lye balyekwekamu. Bano era bawakanya ekya URA okubawaliriza okuleeta bannannyini by'amaguzi bye baleeta. Bill of Lading yeewa obwannannyini ku bintu byonna by'otisse oba bya Groupage oba bya Ssekinoomu. Kati tolina bw'oyimirira nga nze naleeta konteyina mu mannya ga muntu omu ku ttiini namba emu kati ontume nti nze nkusolooleze bali bonna abali mu konteyina mbakuleetere. Okusinziira ku basuubuzi enkola eno yakwongera okugoba abantu mu busuubuzi. Ekonome ya Uganda gye boonoona. Essawa ya kakati containers eziri stranded e Mombasa, eziri stranded mu Bondi nyingi. Okujjawo Groupage si yandibadde issue, naye issue yandibadde nti okutereeza omusolo kye kyandibadde issue. Bagamba nti obukwakkulizo bungi obuteereddwawo URA ekintu ekizingamya ebyobusuubuzi. Kati ebadde ewa $1 n'obutundutundu 6.5. Agitudde ku $3 n'obutundutundu 0.6 ekikola 88%. Wabula bano bakkiriza nga bwe waliwo abamu ku bakulira konteyina abanyuunyunta abasuubuzi. Tewali kubuusabuusa ebaddeyo abatono ab'emulugunya nti banyigirizibwa ku musolo ne babasaba ennyingi. Kati bano baagala wabeewo okutegeeragana wakati w'abasuubuzi kw'ossa URA okulaba engeri obusuubuzi gye bugenda okulongoosebwamu okusinga okubanyigiriza. Ebintu by'obusuubuzi si byakulagira, si bya kisirikale nti ojjagamba gundi kyapa mugunedda, bintu byakutuula kusooka kulowooza ne weefumitiza nolano kati wano baagala kikyemba nkola. Asadu Kisitu Kigozi, kamishona mu URA avunaanyizibwa ku bintu ebifuluma n'okuyingizibwa mu ggwanga atangaazizza ku nsonga eno. Bwe muba mwegasse mu konteyina abantu abasukka mu omu, ekisooka buli muntu alina okuba n'empapula ze zaaguliddeko ebintu ebyo, empapula ze eziraga bintu ki gye tuyita parking list, eraga bbeeyi ki gy'abiguze. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba URA n'ekuba mu kifuba n'esazaamu ennongoosereza zino.